Weebale kwekuumira ku mukutu. Essuula ey'omwenda erina omutwe gugamba nti agasazi ganneebagajja. Essuula egenda bw'eti: olutalo nga lusirise mu njolinjo n'eggengere era nga nnindirira ebirivu ewa kojja wawe, twalina ebbeetu ddene. Bwe kityo munnaffe omu bwe yatusaba tugende tugenyiwaleko mu kazinga k'endipo gy'azaalwa, tetwassaamu kantu. Twagenda abantu 3 nga ye wookusatu. Nga tutuuseeyo baatuwundulirako obugenyi tobulabanga obungi, anti nga najja avunza osanga tabuweza. Kyokka twasulizibwa busulizibwa ng'empisa y'ensi eyo bw'eri. Gye twasulizibwanga eriyo kitaawe wa nnyinimu mulwadde muyi. Nga tumaze mu ndipo ennaku nga 3, munnaffe yatutwala yagenda okukyalako awantu. Era enkeera ku maliiri omulwadde gye twali tusula ne lutema. Omukyala yatemera ssezaalawo omulanga, kyokka bba n'amukangukira nti, "Sirika, ate okaaba akyadda, tondobera kuziika ku taata." Kino kyatwewuunyisa ko ffe nti ono teyatwala mawulire ga bulwadde ku mbuga, kyava atya nandiki eno omuntu bw'akaabirwa mukazi wo tomuziikako. Nannyinimu yazzaawo oluggi n'akoleeza ettaala era twagolola omulambo kasirise n'oluvannyuma twagukukulira ebuziizi. Twagulawo oluggi ne twesaanya era munnange yansunyaako n'aŋŋamba nti, "Tufudde, ono omusajja musezi gw'ate olaba n'omulambo agukwese." Tuba tukyali mu ebyo ne zireeta olusajja olukwajjukwajju. Nannyinimu kwe kulwaniriza nti, "Munnaffe olabiseeko ko lwo?" Tonnyaniriza, siri mugenyi wabula mpulidde ng'omuntu atema omulanga ko nze so omutaka lukubye. Baŋŋenda okwanukula nti, nannyinimu nanneesooka nti, terunnaba, sandikubikidde. Era ggwe ate naawe owulirira ku kkubo ng'omuyise. Omulwadde ye yabadde asuzeeko bulungi kyokka akeezebbwa ku kisituliro emitala eyo. Yayogeranga bino nga bw'asekaasekamu naye ng'alabika enseko akamulankamule. Twatunulaganako era buli omu yategeera munne kye yali alowooza. Omusajja yatuula entitibbwawo ku kisiki mu luggya era nga ddala akirako atudde ng'olutembetembe. Nannyinimu yalaba taseguka kwe kuggalawo oluggi n'amutegeeza nga bwe twaliko gye tulaga. Yasibula n'atambula nga bw'akyuka okututunuulira era nga kirabika lwatu nti yali atwala mubiri naye ng'omwoyo gusigadde. Ng'abuliddeyo, nannyinimu yagenda mu kkubo n'amulingiriza alabire ddala ng'agenze. Bwe yadda yatukuutira obutayogera nti oli yafudde era yatutwala eyo ku nkuzi y'olusuku n'atusaba tugira tumusimirako entaana nga bw'adda. Ng'agenze, omukyala yajja ng'asooba ng'ava bba gye yali amulese n'obwana 2 n'atutegeeza bwe gwali gujja okuba era n'atusaba oba nga kisoboka tudduke nga terunnabala. Munnange yalabika ng'ayagala okwetiikiriza kyokka nze nali nnyumiddwa nnyo ebyatutegeezebwa era nga mmaliridde okubikomekkereza, naye nno olw'obutaagala kukosa birowoozo bya nnaŋŋanda kyennava neebalama okwasanguza ekyandi ku mutima ne ŋŋamba bugambi nti katulinde ku munnaffe yatusuliza bw'anajja tulyoke tuteese ekyokukola. Nannyinimu bwe yadda, omukazi n'abaana ne batwalibwa emitala era ne twegattwako abasajja balala 4, olwo ne tuba 7 nga nannyinimu kwali. Entaana bwe yaggwa bali ne baddayo era ffe nga tumaze okunaaba n'okwegogola obulungi ddala ne tutuula awo mu bbagiro era n'emmere ow'omuliraano gye yatuleetera mwe twagiriira. Abantu bwe baayitangawo n'ababuuza oba nga baali bamulabidde ku mukyala ng'adda okuva gye yali agenze okulaba omulwadde era yatusibiikiriza bw'ati ku muggalo. Ettuntu nga limenyese ate nnyinimu yeewungulako era abantu baatandika okweyisaayisa n'okutambula kaddeyo oba sserebu nga bwe basuuliza enziiso gye twali. Nannyinimu yadda buwungedde n'agasajja nga 10 era nga ne bannaffe ab'enkya batwegattako olwo ne tuwereramu ddala ekinyusi era buli omu yaweebwa enkolomooni y'eriggo. Obudde obw'okwebaka nga butuuse, buli omu yeezingira we yali asobola okwenyigiriza. Nze ne munnange n'abasajja abalala twefunyira mu ddumbiizi wakati naye mba ndi mu mattansejjere munnange n'anzuukusampulira enkuuka eri ebweru. Nazuukuka ne neetegereza naye ng'ekiri ebweru wamma ggwe si kibejjo eriyo ebiwuluguma, ebiwuuguula, ebiboggola, ebiŋŋoŋŋotta n'emisinde du 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 ti 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 ate n'ebikompolerwa okumukumu
mulirwana wange yawamuka mu tulo n'agamba nti Babuggala baagobye dda. Oli yasamba oluggi beggu n'obutaka ne bukunkumuka. Yaddayo mu luggya n'atiguka buggya era nga wayiseewo akaseera katono ddala ate yadda oba munene alusamba voomu wange. Oluggi lweggula n'anneetujjako era okugenda okutegeera bwe gubadde nga ndi mu luggya agasajja ga kabundi ganneebagazze gakuŋŋunta nange. Naggumuka ne nnwana nga bwe ntakiza enduulu bannange bajje bannyambe naye nga go galinga gafuumuuka n'akalerya. Nasuna ku matu ennyindo n'amaaso geerimu naye byonna nga kutayiranga nvi. Abaali mu nju bajja nga bwe bakuba ebitooke n'okulwana n'agasajja era nange olw'okuyuuguuma ennyo nga nnwana nawambira ku kitooke era nga gakyatitibana okuntakkuluza we nnakuunyulirako erimu okutu ne liwowogana nti ansaze kwe kunta naye nga ye yali yeetisse amagulu annywereddeko busanafu ne tugwa naye. Nasituka ne nnyaamanyama yogayoga mu luggya gye nasanga olukwajja nga lukirako olwa kimyanku lwe yali omugabe newankubadde nga byo ebyokulwanyisa ebyakozesebwa byali by'amannyo wenu. Olutalo lwakwajjira ddala kumpi budde kukya. Tulwana tutyo pozzi omulambo baagututte dda kubanga nnyinimu agenda okumulisa we gwabadde nga mabugo gokka ge tulaba era nange wano we nawulira ekigere nga kimbalagala okugenda okukimulisa nga kannasswi mpu. Ekyo kyanjigiriza obutayambulangamu ngatto mu biseera ebyakabi. Omanyi nali nzambuddemu nga ndowooza nti nja kuzambala mangu nga tekinneetinda naye ekyakabi saazijjukira bwe nazuukusibwa. Oba ki ekyammwentulako akagere oba ki nange simanyi, wabula kye mmanyidde ddala obulungi kiri nti ndula obutakavulwa kwolwo. Munnaffe bwe yadda nga tubimuyitiddemu era ng'alaba nange entambula ncaccaliza mpipira kwe kutukulisa n'atunyumiza kwe kugamba ng'ayongera okuggumiza n'okuttaanya omukyala be yali atujabuliddejabuliddemu nti mu ndipo mulimu ekika bamihoho. Ndowooza kuno oba be twandiise ng'abasezi. Tinno omuntu bw'afa bajja ne banyaga omulambo bagende baguvaabire. Tinno era ate bwe guba ogw'omukadde kiba kyakabinnya nti kubanga balowooza nti oli bw'alya ku nnyama y'omukadde awangaala nga ye era n'amagumba ge bagasiba empogu. Nti nno ng'ekitambo kirinnye ku mitwe bazze okunyaga omufu. N'omulamu bwe bakugwikiriza banno ne bateeziziba nnyo okutaasa mu nsako jjagajiriramu nno munnange. Ye yalowooza nti we baali bakuulitira nange bannange bamale bajje okuntaasa omulambo we baagujjira mu nju ne bamasuka nagwo. Nti nno abaalekebwa ku nnyangala ly'omulyango tebaalema kwewunjululako nga balaba abamihoho baleese enkundi n'abaleka batwale omufu nga tebalaba kibassa ate nga ne nannyinimu yali ampondedde. Ti newankubadde beekamwana n'okukalaama nti tebasegukawo nti naye ebyo baabikola lwa kutya nsonyi nakuwemuka gw'ate omulambo mmesezi ezaagubba. Yamaliriza nti singa tebaagunyaga kwolwo bwe twandimaze okuguziika nga tusiisirayo obuyumba nga tugukuumira ennaku enzigu 3 oba 4 olwo nga tuvaayo era nga tebakyagunyaga. Tinno kale omuntu wo bw'afa nga tebategedde omala kumuziika n'olyoka obika ne bwe bamanya awali omulwadde basulizaawo enkesa eriima buli lunaku erabe oba ewulire nga yafudde bajje bamunyage. Bwe twaddayo enjolinjo nasanga kojja wawwi ampandiikidde nga mpita ngende mbalabe. Nasitukiramu anti baali bakinaanisa akyagala era nga ntuuseeyo bansanyukira eby'ekitalo n'okusingira ddala olujjanjabi luli olutayagala na kuvaayo nveeyo. Bwe nti era nga ndi eyo nafumbululwako obufaananyi n'ebintu ebirala ebyali bisoboka ebyali biwaanyisibwa mu ndabika yange. Nga mmazeeyo ennaku eziwerako nakwasibwa kojja wawwi empapula ezaali zinzikiriza okuva mu njolinjo era n'ez'okunsaabaza okuddayo mu nsi z'Abawalabu naye nga nsooka kwekoonako omuyugoyugo ndyoke nnambika olugendo lwange.
ennaku zange ez'okusitula nga zituuse, nabasiibula era ne mbeebaza nnyo olw'ebirungi enfaafa bye bankolera bye nnali sisobola kusasulako wadde ettondo. Olwava eyo nga nkwata lyato kulaga Yugoyugo, kyokka kkojja wa Wuwi n'olujjanjabi luli bamperekerako okutuukira ddala ku mwalo era baalwawo nga bakyampuubira emikono nga nange mbalengera ng'eryato lyaffe lisiikuula enkasi okutuusa lwe baazimirira nga sikyabalaba. Essula awo weekomye, weebale kuwuliriza.